Wabaluseewo enkalu wakati w'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibira mu ggwanga ki National Forest Authority NFA n'ekitongole ki KCCA ng'entabo eva ku ttaka KCCA lyegamba nti yagula okuyiwayo kasasiro. Ettaka lisangibwa Buyala mu disitulikiti y'e Mpigi nga liriko obugazi bwa yiika 230. Okusinziira ku NFA, ettaka lino tundutundu ku ttaka ly'ekibira kya Kitobuvuma Central Forest Reserve. Okusinziira kwakolanga akulira NFA, Stuart Maniraguha, waliwo abantu abaali basaba olukusa okusimba emiti ku ttaka ly'ekibira kino nga bano beekobaana ne bagala okweddiza ettaka ly'ekibira kino. Twabawa endagaano ey'okusimba emiti kyokka. Terina endagaano eyo terina bwananyini bwebawa ku ttaka. Bano balumiriza nti bakola okulabula eri KCCA obutagula wadde okwesembereza ettaka lino, ekintu kye baabuusa amaaso. Twawandikira KCCA nga 23 Desemba ntubagamba yes kirungi bwoba mwafunye ettaka naye nga temunaba kweyongerayo tucekinge tulabe nti teritudde ku kibira. Ng'oggyeko ettaka okuba eri ekibira, NFA egamba nti ekifo KCCA we yagala okuyiwa kasasiro kiriraanye olubalama lw'olutobazi lw'omugga Mayanja kye bagamba nti kya bulabe eri obutonde ko n'obulamu bw'abantu. Kuba olukaaga lwe lukuuma wetland ye Mayanja ate omugga Mayanja mwe guyitira nga gugenda nga gutwala amazzi mu Victoria. By'ebimotoka biweetiiye byatandika dda okwerula amakubo ku ttaka lino kasasiro wanaayita. Abantu bemulaba wano nga bwe mulaba emabega wano baba bakase okutema emiti egimu gisendeddwa bitrakita weetiiye ebimu bya gavumenti nga tuwulira tibireetebwa KCCA. Kibi nnyo era tekiwa kyakulabibwako kirungi. Kyokka n'abatuuze bagamba okujja kwa KCCA ku ttaka lino kyabeewuunyisa. Kasasiro nga President Museveni bwe yamugana Entebbe naffe tuganye no ab'emikono bamugaana kati munoonya we mumuteeka we mumusuulira abantu. Bw'oteeka wano kasasiro bw'avunda avaamu amazzi agenda kamuka nga agenda mu ttaka asanga gana amazzi agali wotatebwa gali kungulu akulukute ngada mu mayanja. N'abakulembeze mu disitulikiti y'e Mpigi bagamba nti tebafunangako kumanyisibwa kwonna nti kasasiro yali wa kutandika kuyiibwa mu kitundu kino. Bekanze bwekanze tulabe ekkubo lyasendeddwa, ekifo kyasendeddwa, kasasiro agenda kuba ng'ayiibwa mu kitundu kyaffe. Bazze batandise n'okugulawo amakubo mu disitulikiti omuli roads committee omuli committees ezivunaanyizibwa. Kyokka yo KCCA egamba okufuna ettaka lino bayita mu makubo matuufu. Wabaawo emisoso egiyitibwamu oba emitendera egiyitibwamu nga omutendera mu nsonga eno gwe gwa procurement twayita mu mitendera gino. Kyokka asabye ebitongole byonna okukwatagana okulaba nga bikolera wamu kubanga bikolera kuweereza bannayuganda. Tukola bya kuweereza bannayuganda era tusuubira nti bakama baffe bajja kutuuka kukukanya. Okuva kasasiro we yabumbulukuka natta abantu abawerako ekiteezi. KCCA esanze okusoomoozebwa mu kufuna ekifo weeyiwa kasasiro nga kumpi buli weemutwala bamu bagobesaayo. Teddy Nakaliga agafeeyo ku Spark TV.